Abakulembeze mu tawuni kanso y'e Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso balabudde abatuuze okumya okumansamansa kasasiro kubanga baleeta etteeka erigenda okuluma oyo yenna anaasangibwa ng'amansa kasasiro. Eyitamu tujja na tukutuku ng'ogisasula amafuta gaggwa gwaku ng'obitwalayo nga nomala bamutikka bwe tutyo paka banaddamu amagezi agategeera. Bano okulabula bwe bati babadde bakola bulungi bwansi mu kitundu kino ng'abakulembeddwamu kansala Sebuufu Nazir okukosa n'abakulira bulungi bwansi ku ggombolola ya Kabaka abakulembeddwa mu Mbejja za Lwango Victoria wamu n'abasawo. Abantu wayi ekivundu kiri awo kyetaagawera amateeka nga bw'ogambye amakakalingo oli bamukwata ng'akolawo obukyafu ng'akola ki ali bamubuga z'amateeka. Kulaba n'oluguudo wali lubikiddwa nti n'accident zennyini zisobola okubaawo, abaana baffe basobola okugwamu, enkuba bw'eba etonywa n'amazzi galegamamu abaana basobola okugwamu. Bano batalaasa ebitundu ebyenjawulo wabula nga kyebasanzeyo kisa kinegula olw'emyalo egibadde gigegedde nga n'abantu abamu kasasiro bamukuŋŋaanyiza ku mbalaza zaabwe nga z'ennyumba ezisinga enzigi z'emmanju tezikyeggula olw'akasasiro eyatuumwako. Ofaanana bwe wati olina abaana olina abako olina buli mbeera yonna naye ng'obeera mu mbeera bweti. By'ebirawo by'emmere bisangiddwa nga bikyafu ebitagambika ng'ababikolamu olulabya abalongoosa nga bajja ne bateekawo kakokola tondeka nnyuma ekijja abalongoosa mu mbeera. Tetuzzaako kusooka kubabonereza na kutandika kubaggala. Tuzzaako kubaggala kubanga tebaagala kulongoosa bifo byabwe. Bagenda kulinda kanso paka ddi kanso si esuulawo kasasiro. Batuuseeko ne ku midaala gya capati nga bano kasasiro adde babikako obubisi budeeya ekiteeka obulamu bw'abantu mu bulabe obw'endwadde ziyinza okubalukawo. Mukama watunda byakulya netubuulira bino tetukyabyagala mu kitundu. wansi w'emmeeza eyo mazima ddala nze mbeera bweti ngivumirira. Abasawo bano babalabudde okwetereeza kubanga bazzaako kikwekweto mwe bagenda okuggalira buli mudaala ogunaasangibwa nga mukyafu. Kyenkakasa ku lunaku oluddako nja kuleeta airesa assistant antwala mu byobulamu tulabike nti ensonga eno tugikwataganya nga bwe tuva awantu nga wano tuleko oli ayodde ebintu bye ng'abitadde ne ku mmotoka ate tutambule naye paka gye tugenda okubiyiwa. Kansala Naziru agamba nti ekisinza okuvaako obukyafu bwe bakulembeze ba tawuni kanso abatafaayo okubangula abantu ku ngeri gye bayinza kufuula kasasiro n'ekyettunzi era nga yeeyamye okutandikawo emisomo abantu batandike okufuna mu kasasiro waabwe. Mbasomesa nti tulina ebizibu bya mirundi ebiri, tulina obuveera ate tulina ne kasasiro wannakavundira nga ffe tugamba abantu baffe nti bw'oyawula ebintu bino ebibiri byonna bitandika okufuuka eby'omugaso. Boddira nakavundiro n'ebyo ebintu ebivunde ebiva mu butale n'obyawula nga tobitaddeemu buveera wadde plastic bisobola okukola ng'ebigimusa era mu kitundu kyaffe ate bino ebya plastika abano ab'amakolero aba recyclinga basobola okujja ne babigula era ku bantu baffe tusobola okubeera nga tugenda mu maaso. Obuzibu obulala banokoddeyo ye gavumenti ekyalemereddwa okussaawo enkola ennungamu ku kasasiro wamu n'okuwa zi tawuni kanso ebimotoka ebimuyoola. Ne gavumenti yaffe gye bakoleramu oba gye baweererezaamu naye esuddeyo gwa naggamba twayinanga tulakita emu ate nayo nga ganyegenya yali yaweebwa Namayumba tawuni kanso nayo neeremererwa okukola omulimu guno. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwa KSTV Agaleero.